talina empo yemanyi. Essimu yagijjako. Baalabanga ekyokuzzaako tebakirina. Ekituufu kiri nti nze ngenda mutema. Ngenda mutema tumufiirwe. Njagala. Batandika okwerumaaluma. Fise bwande tugende. Nedde ekyempale nakkiriza bino ebirala. Era olaba kyekyandetedde mu mpale empavu. Musajja tugamba atya mbuti tugira mu mpale bwa munda. Kati noono yagondera amateeka ga wano yakubyeko na kireesu awo. Munda ali nga bwali. Kunyabuswa. Ya namala gwawe ekigufe tulaba. Mugira. Mbalaye mu magana. Atwaki muganya okola bye mbagambye. Temaze. Mukomye obukomye temaze bakolako. Niba tali mu. Yajja kaloboozi. Ganye. Abadde eno nga buli kimu kyonna akiraba. Waki muganya okukiriziganya. Omuntu amateeka n'ebukwakuliza bigobererwa. Seba lwaki mwerumaaluma. Okwerumaaluma kwonna akulabye. Nga bakaayana. Mukaayana mujja kufuna ekituufu. Bwe mukwataganira wamu ng'ekitole. Emmindi eri wali ensuwa ya mitwe 12. Jjajja kyenka n'ensonga wajjanjizza. Wayogedde dda jjajja ekyatulese kakale ate tetulaba lwaki tubyongerako. Tuli ku kina Uganda Live Movie Production bakabaka okutuusaako vijaraji n'embeerawo ku mabbali okusobola okukutegeeza ekigenda maaso. Bw'obeera gwe ye sinema. Oyina munjo. Era omwana n'akikubawo bukubi. yeyamuse. Mojjawo ye yayimiridde mu kintu ky'okugjawo omwana wo mu bulamu bw'ensi eno. Yeyamuse. Era yamusindise zira kumwa. Nze sinna mujja wange. Jjajja yogera ebintu by'osobola okuddamu. Jjajja talina mukazi ye. N'akaayanya kaloboozi. Akaloboozi babakaayanya. Nabaamu amagezi. Oyala kukaayanya. Olinga tambala mu magezi. Kubanga kati mwekugamba ekyabeddewo nga ffe twali tukiraba bulungi n'okaayana kakitegeeza obange yazze okutuuka. Agambye eki? Eyamujjo. Bawo. Ayogera ajonkera bujonkezi iraga mapini jjajja kaloboozi. Mukazi wantu. Mukazi wantu kati naye. Azera baana balongo. Baana mujolanga. Tawulidde balekayo. Agambye ki? Kati nakwasaamu ebimu. Mudiiro gyeyalaga. Omusawo. Nasindika amayembe. Bambi. Teyagala kujjayo omwana wo naye omusawo ebintu baagira amayembe g'abasinga amaanyi. Amayembe ne galumba mwana baali bagasindise kugira musajja. Efirimu nkugambye etandika tutandika okubewulira. Atandika okuwulira ebipya byabadde tamanyi. Yagamba kalitegeera nti omusajja waayinamo. Amayembe gwamwana. Efirimu etandise bwe babuulira atandise okusanga sinenkoko enzungu. Mawukera buwukezi. Azimbye alinga sekoko. Amulese bwapika muwaliba naye nga walaba. Nga ate gwe bakujoga nnyo. Azaala abaana nga naye muzadde. Jjajja Mwana wo. atandika alombojja. Yeetaaga. Buli kimu kyonna. N'afuna ku kintu nga ye oli abuze. Alina kyaleseeyo. Nga jjukira nti omukazi ono bulijjo bino byeyagala okumanya. Efirimu jjajja komaawo. Mbitegedde. Lika naawe abimale yakyalina n'ebirala byagala okugamba. Abimale. Amajjajja tukolere eki? Amajjajja agirayo n'okati obusungu bwe bumukutte wamma kale zisooka omwe mukakanya. Nga mukakanya mwana. Baawe. Baa kakati baba baali baagala ate kuzikiza bbawe. Kakati ate omwana n'agira mukale ate tuba tuli ku ki. Munekitala naye. Olowooza akyabiwulira. Wamma. Sine kyenjagala nzikyemadde njagala. Jjajja kaloboozi byonna by'okoze ensiimye. Kasita ombuulidde amazima ebisigadde bireke emikono gyange ngenda kubimaliriza. Allah. Efirimu tetandise. Jjajja kati ze ekigendwa kyange madde yaakuma. Efirimu bagiyise. Jjajja kenkitegedde sina kirala kyendi. Bw'obeera gwe. Jjajja alina kirala kyayagala kuwulira mu bajjajja. Era bw'ati n'ayimuka nga tasiibudde. Bajjajja beekandaga. Omukazi yeekandaze afulumye bajjajja. Mama abajjajja mutusonyiwe oli yeekandaze kati ate nze namuleese temubiteeka ku nze. Emukira mugende nze nja kulaba ekiddako. Wamma kati jjajja olaba. Tategeera butegeezi yeebu. Kati yeesiriwaza kyokka muleese wano ate kati agira yeekandaga. Nze ayagala okwonoona ebintu byange. Naye mmwe ekinaddirira mwe munaamanya. Jjajja kaloboozi n'abagamba. Banamanya kiki ekinaddako. Kakati tuva ewa jjajja kaloboozi tulengera nini mpiso teyeesigamwa aze netu
azene tukibbo kiramba ine ebibbe ebigenda ku mikolo alitidde muki nzo ndaba obadde kumpya kati alingiza kiringize agenda okulengera nga baleese kakati Kalobozi yategedde omukolo kwe bajja olaba ona neeyitidde kati kitegeeza bakufubutuka mayiro nga 6 kati mayiro ezo 6 sebo teziviikako ng'okyalina oluyingo aleese ebyokulya ku mabbali nga kuliko n'ebyokunywa abiritidde mu kabbo yokawanange empiiso amanyi waliwo amannya agatasalwako kati mu kifo ky'odisalako balembegereza lirembegere yokawanange empiiso kati bamutendereza ajidde mbina ebisaati ebyebivavava ebyoku biiki ne tudda kuba emikwano bazze banyumya kati tebakyanyumya njagala owulire era njagala wekanye ne tuddayo kakati lengera ekiri kati nyina lava empya gye nalabye omanyi n'abadde ndaba kakinaakuuka kati ndaba nga oli asiba omugwa naye neyeesiba naye nsooka gwe then nange neneetayinga nzika situugamba bwe kibanga mapenzi nindi mapenzi kyonna kyoyagala kikole ne bwogamba nti onteekeko seng'enga omubiri nagwo gukwasaganye okimanyi nti kati gwonyinako obuvunanyizibwa nze baneesirabangayo omukazi alinga gwe okimanyi nti nasembayo nga nyina akawala awo kenalinjagala bali akwala kampisa bubi kali kati Kalobozi bwa mpiso teyeesigamwa yeewaddeyo bamusibe embweno laavu mpya kamusiba nako bwe kalaamiriza ngenda kulaga laavu musajja gwe tolaba bino nti gwe simanyi gwobeeraawo nempulira nga nze nanzirika njagala ku mulundi guno naawe ozirika ne tuddako esayidi tubalagandika bajjajja babeekandagirawo kati omanye omusajja bwagambye biki ebiyinza okuddirira gwe naawe byokoze soka nze kati ndi wali neemagaza nga kawundo otambudde butambuzi ne bajjajja tobasiibudde tobakubye na mugongo ogenze bugenzi kyokka yagambye mbw ate waliwo emikolo egirina okubeerawo nga tetuli mu mpale kati biki byobaddeko wabula ndeka nze nyina ebintu byenyina okusalawo ng'omuntu sigwo nsalirawo maka gange sigwo wangambye nkutwale otegedde omwana wo yattiddwa ng'ate mujjawo yamutta azimbye abakazi no bano ate yazze se yeekozeeko akati ate yenna gyeyo kalaze entuufu kati yeye ate omulaba yenna alinga oli gwe babadde bavuma mbw alinga ekimbuguyu akati naye ekimbuguyu lengera entunula gyatunula oli omukazi agenda kutuula butuuzaawo asirike sudi ayongeramu alunga yeetegeke oba butungulu busalibwasalibwa kubanga byonna babusuula mu butamaze okukyamuka olowooza ki ekigenda okuddirira kakati gwogenda kudaawo otunule butunuzi ndeka ekyokuzaako nkimanyi siraba nsonga lwaki atonyongeramu ebyokukola ne biba bingi njagala ngenda enkola ekigambo nga kiri kimu mugirewo bamutota musajja gwe lwaki katogenda n'otoli omukazi eyatta omwana wo omusajja omusigazi bakubuulidde buli kimu bakubuulidde kakati ate lwaki weewerera musajja tolaba ngera olinga omulogo obulozi oyagala tukolera eki awo kyenjagala tuzeeyo ekintu kino baakafaya naye kimulume kati onayagala mizairo zitandika okuyitiŋŋana banja lya mwenge liggwa na mwenge bw'aba yasse mwana nawe zikiza mwana wisirika nawe saunumya omutwe sirika genda sijja kudda mu bintu byo kakati ono obusungu naye bumukwata oba ogenda naawe kyogamba gwe akasooka okufiirwa omwana neefula ayagala ennyo omusajja gwosoose abo ne baawukana tudda mu banimulavu ng'eno bw'asiba tiwandabako kigwe mwana gwe bwenkulaba nze nane nasubalala ekyo bwamulaba nasubalala kakati ekyo kyo era kitegeeza mukama ye yakikutondamu kwaneewuunya okimanyi nti nsembi y'okuba n'omulwe nasemba neyono gwe nakunyumiza obwe twakyankalana saagirako wadde okuba saluti naye kati mbeereeyo saluti nenjikuba saluti agikozesa bugalo sayini azikozesa bugalo
abeera awulira ayagala gira nagira ne kano ne katandika omuziniramu amazina ag'ekinanfuusi kalaba kamumaliriza. Jjukira nti waliwo pulaani gye tutategedde bagambye kagenda mutemaatema bufwi. Kaakati omuntu gwe bagenda okutema obufi nga bamaze kusiba migwa njagala wekkaanye. Tutawo naawe nze tonkeresa mpulira nzenna mpulira laavu ni ndi mulaavu neyeetolooza olino ye yeewaddeyo mbw afuuse Yesu wa laavu ate oba kati ne bwonsaddaaka busaddaasi nfa ndi mumativu muggulu ntuuka ndikiriya nga nfiiridde mulaavu eyo kyogaaka kati ne bwenkusiba emigwa bwe nti tolumizibwa kyogamba onsibye osibiwulira nabbiwulira kati noweewunzike kale vunama bwoti kati weevuunike oyagala nevuunike bwe nti nakanguyiza naye nga twasembye okulaba ng'abantu bano bakuba essimu bali babiri nga balina obusungu obutenkanika bwe kamutono egwe kensibe timulavu ndimulavu ate totunula kati paka nga nkugambye nti kati kyuka otunula eno okitegedde darling sweetheart banange ulira kati mpiso awulira obutswandi bumulimu ye mwennyini munda naye kati nekamaliza nekagenda esayiri akugamba kasituka mu lwa salon netuddako ewajja gya mpulirizo kirema naalonga azze kwebaza phase 1 yawedde kati then phase 2 nayanja ensonga bajjajja ne bayingirawo jjajja azze ku mulundi guno mulalamu mukakasa nti akamwenyumwenyu kazze ku matama okusinziira ku kyasokoleddwa ekyasoose amawulire ge nnafunye nagenza okuwulira nga omusika bwe tulina okuyunja teyabadde amwagala nnyo ne naalongo tafuuse mukkiriza yali aganye omusika afuddewo kati omusika kavuddewo ate ono yalina abaana abalenzi yekka olowooza ki ekigenda okuddirira mumbuwayo akawumpuli naze kawumpuli naze okutte ku nsonga zo buli kimu kiba kyekyo ate ogenza okuyingira andaba amasanja neŋŋamba nga yeegasseko kawumpuli bagenda kukola emirimu jjajja impulirizo ife nga bali wamu ne kawumpuli bakola omulimu neguba makula okakasiza nti sente zo saagala zabwereere nkakasiza jjajja naalongo obusente obutono bwe yafunawooko njagala olaba ebirya sente z'abakazi jjukira nti ate abadde mu mbeera za kunoonya ku ndabirira y'abaana ate kati sente azireete kituufu firimu ketugirabe ijeraji nze nkute Lions movie production bakaba kutuusaako amaka gano oba ganaasoboka muzukulu jjajja mpulirizo n'atandika okuwuliriza obubaka obuva ewalala alina abangi bayogera nabo abakola mu firudi yabeera wano abali mu firudi n'abawa obubaka mumpulira ne bamuddiza obubaka yogera bakkiriza bagambye nti bali ku beesi wennyini kati saba maka yali abisaba mukama n'agamba tosobye ebintu ebyawe wakulu nnyo we tugenda yogera nga ntegeera by'owulira yalaamiriza asaba maka era tagaagalamu muntu yenna okugjako ye n'abalongo nga kwotadde ne Ssaalongo jjajja n'awuliriza obubaka buyisemu bulungi abali mu firudi bakikiririzaamu amaka go gakkiriziddwa gagenda kumuweebwa naye waagenda wakalubamuuko walinga buloka ekubiddwa enkuba naye nkakasa nti tujja gimementula naye ketuufu kiri nti sinjo kye kawumpuli tagenda kulemwa kintu kyonna bakawumpuli be bafirudi bino ebintu bya ttiimu waaka wabeerawo ebibeera wano wennyini mu nfo obulinzi ebyaniriza abagenyi wakati n'okwogerezeganya n'ebiri eri kati jjajja mpulirizo yakozesebwa nga middleman atuusa obubaka kubanga ye ategeera ono byayogera ne bali be bamuddamu
kati ku kino kye bagenda okukola namwetaaga kubanga akomawo wano okujjako okwebaza ekiki ekigenda okuddirira mu kiseera kino era bwatu yakwata mu nsawo ajjayo omutitimbe gwa ssente ya rabbi n'akwata ssente njagala weetegereze yaziteekamu ng'azizinze tewaaliwo kakwakulizo konna nti ziteekemu nga zeerambuludde olw'okuba nnyingi naye teekamu akapapula kamu ng'okazinze owulire emitire zijjamu lwaki uzungulwa ssente oziwaddeyo nga bajjajja nabo ssebo balimu balookalooka ssente bazirimu amaddu yatuuse dda njagala owulire si bino ky'omwana wange nokola ogw'obutemu bannange yagamba agenda kumutta akati atandise okumwegezaamu ate bwamulangira ayagala amutte ng'ategedde ekiki kyoganyinza okuta omwana ogumale gugira naawe kati ani akugambye amaaso negamukanuka negamuyuka Abuduratifu Rutaya kugambye akuzanyire sinema nkuyanja oligino nemu yakuzanyire nga Steve omukazi yagamba agenda kumuta kati wuya yingidde ekisenge eri gye bawaatira emmere agenda kuleeta kye bannange omukazi twaleka neno kaweddemu booluyaya yawuliranga abamuwalaavu bali babiri bayimiridde wano tannalaba ntunule age kiki namwe mpiso teyesigamwa ku luno bamwesigamyeko kawedde mudda gwe kasasiro gwe alaba amaaso ge katunula nga agemmese ani gw'omanyiira okutuuka ku kino nabadde njagala olabe bino kakati njagala otunyonyole ng'oli ku migwa naye era akwagala oba omulaba kati ono ye yeetadde mu by'okutulugunya yatugambye agenda kumutematema ati nze ddala bobeera gwe ddala nga kati n'otusanga tuli babiri fena tukuculupa nyokola otya yeyogeza laavu ate ono agambye okutta omuntu ate afulumizaamu ebigambo bino twanguwa byogera oba ayagala kusooka kuno badde amutte abanga amulekedde obutwa mu mmere bannange n'amazzi ng'ago neka sobola kukuba munaye mukwano kati kankubuulira amazima waliwo ebintu ebizibu by'okwogera kati labayo wagamba ogera kuntemesa najjolo olaba nali nsobola okuva eri nkugambe nti omwenge gwanninye ku mutwe n'ensula n'omukazi simwagalanga nako naye kituufu kiri nti tajjangako mulamu bwange nti mwagala naye ate nga naffe tubirabyeko omusajja ono talinaako mbeera yonna gye yali alaze nti agala omukazi naye yeekwasa omwenge nti abagunywa mujje mutujulire wano wonna wawo ne bwe kaba kabloka kamunga ke kameguseeko akataka akavaako kaba kaku okimanyi nagamba n'obulamu bwange kwatugwe ati ulira byayogera ulira nze tobyogera era gende waffe musajja atuyafukamira waliwo ebintu ebisukka abantu beewera wano era we mukwatirako ngenda mutema olubirizi kati lengero wejja bajeyo ki bamukubisa mizingonyo Sitevu sandikukubye manya simanyika ibi mpisa teyesigamwa kati ate ne bano bakubisa laavu kati balinga abataddewo embeera nti sinze nakubye ennyoli ye yakubye era omwakyayise munne abawala bano baali balina laavu buli omu afeekinga enkuba ye kakati ate gwe bakuba ye takiraga soko muleke lugagire nawe kati yaswadde buswazi we bali mugirete mugira namwe kati bwoba ontunulira ate buto nawe oyinza otokola mugira kayinza okunyonyola lengera fesi ezikuba olimbu zinyiize nnyo kati bannange mbu bakuba era bakuba mbu mpiso teyesigamwa emigombo bwe gigwawe baleeta emirala obuziŋŋoonyo buno akati olwo n'abaako sirias yamugambye omutema n'asonga
Kukalunsambulira. Kalunsambulira. Kakamutwale. Nze kamujeko kalunsambulira ngende naye. Kakati atono bwatandise okuwolereza. Tomujako kalunsambulira tumukube kubyagende. Lwaki awolereza? Kale leka tumunywesa amazzi. Bambi tumukubye nnyo tumuwa amazzi asooka anywe ku mazzi. Oba aleetedde mu butwa. Kazi bayinza okugirawo babanga abasaaga omukazi akuttira awo. Kati atono wakalunsambulira akuteka najjolo. Aletsa akawaata emmere. Okimanyi nti bulijjo ogira bonneyongeza kyokka kugamba mbu ate nze nsinga kati lwaki leka kalunsambulira mukube. Akambe tebakakozesa bye balina kakozesa emizingonyo gye bawadde ekitiibwa. Ono baali bamwagala. Kati kye bafa buli omu yenna ava ewaleke munne nzegira enda kulaawa nkankulaawe kati twaleka amwegezaamu kumulaawa Saabenzi naye ali sayidi eno eyakola ekikolwa ng'awaayiriza omwenge sajja watu yali takyabitegeera nga ne bya balansi nga biganye jjukira nti yali akawuntanti ku mulimu gwabwe. Omwenge guno nga mubi. Yatandika okweyogeza yekka naye nga omwenge gwawaayiriza bwe gwamutuma nti agunywe. Gweguzayisiza omwana wange. Era yakitegeera kati nti ne bino byonna byazaakola ekituufu kiri nti bye bizayisiza omwana wange. Singa bwakeera ku makya n'enjogera amazima osanga bino byonna tebyandibaddewo. Bagamba kabugeza ajja luvannyuma. Kabusiru yasooka. Amazima ge yali alina okusooka wabula agoogedde kikeerezi. Naye ate nga n'omukazi bw'ategedde talina kyamukoze era asobodde okumwetondera n'awuliriza era maka asigaddewo. Kati singa nabyogererawo ku ntandikwa oba kyekyandibadde kisinga. Ekifunguli n'okiraba nga mulungi matali nga malayika. Naye kale newankubadde omukazi ono namuvuma nga bubi naye ate nange nagenda okwebaka naye ekituufu kiri nti nalabanga mulungi naye yakizuula nga mukazi wattu yali talina musango. Nga bano bombiriiri babadde tebalina kikyamu okugjako ye okweteeka mu kikolwa ekyokubanga omusango agweteekako yekka. Naye guno omwenge gwe nanywa nemba ng'omusi ekikazi ekibi ekifunguli n'ekiraba nga malayika. Ebigambo yabyogera nga abiddiŋŋana naye ng'ekituufu kiri nti ku bonna tekwali yalina nsobi okuggyako ye. Era bw'atyo omuteesiteesi n'akubuuza oyizeemu ki bwete tutuuka ku ntandikwa y'enkomerero yaako wano wennyini we kakomye badde vigeraagi okusobola okakutuusaako nga kava mu Laiwozi movie production mwongera okutuwagira era tubaagala nnyo mwenna abaagala ebina Uganda mukama aku